يذكر ما سقى الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون تبسانغ ما سقى الله بيقتاسوا بلا راجعوا أنفسكم waliwo ndowooza ebijja okumpitako naye ndowooza wekijjira bwe mba kyogerera naye ndijja kumpitako naye mukkirize ekijje mu bwongo wekijjira wenkola ntya abaana abakulembeze b'obusiraamu bagwa mu ttulu baki abamala okubba ne bamala okulyazaamaanya ne bavunaanibwa mu mbuga z'amateeka ne bakakasibwa nti babbye n'obasanga mu kamera balimba wammamu abeewaffe embaale balimba bye bavunaana sibiri bavunaana kimu kulwa ku bukulembeze hakkan bwebatyo bagoberedde abakulembeze b'obusiraamu abakulembe wallahi lazi la ilaha gairu mubajja okakasa abantu bakuvunaana kulwa mu bukulembeze ddala omusajja ono akakasa kyova abatize muyita mulenzi wa Museveni ddala omulenzi ono akakasa ku myaka egyo ddala akakasa abasiraamu bamuvunaana kulwa mu bukulembeze ekyo kyonooyimirirako nakyo wakati w'abasiraamu naawe ekyo kyonooyimirirako mu maaso ga Allah bwekyo otusinkana mu ddaliro ng'oyimiridde maaraiyatuka ng'oyimiridde nabo bwe wakulembera ng'ogamba Allah nti twakuvunaana kuba mukulembeze bwera bwotyo bw'olimba abantu wallahi naffe tukakasa abantu nti anta kazaabu oli kitonde kibi oli mulimba oli kitonde kibi naye kufuula omubi asooka mulimba kuntu maa alqawm nali n'abantu myaka maleka egisoba mu 10 nga tuli ku Buganda road ng'obunaanibwa ebyo bikuvunaanwa omulamuzi yali maguleti tebulya twasulanga bweru koti twajingiranga saawa 10 mpaka lwe bakuleeta n'oyimirira mu kaguli mu ddooko wali n'oyimirira mu kaguli bino byaliwo nagati kwata kulaani wagati kulaani yo sijja gikwata eyo n'ogyegaana okuta kulaani sijja gikwata bw'oba oli musiraamu hakkan kyekyakugaana okukwata ekitabo kya Allah bw'omala n'oyogera by'oyogedde walilahi alhamdu walminna omulamuzi nga kafira nga mukafiiri ekyokubiri nga mukazi unzur kafira mukyala n'amanya ge ye maguleti bwe yali ava mu nsonga zo ng'aziramula yagamba nti ekisingo bino byonna bigenda kufaanagana bifaanagana naye ono omukulembeze ono yalimba abantu bakulembera omukafiri yakukakasaako obulimba n'oluvannyuma lw'emyaka 15 okyali mulimba
baleeta abakulembeze b'obusiraamu ba abubakari siddiik ne bwabanga omusala ng'omusalira ku mazima nga noonajja حسبنا الله ونعم الوكيل والذين اتبعوهم بإحسان abasiraamu b'omulembe guno mugololere ababakulembera mu busiraamu bamuhajirun ne ba ansar mubagololere ku bulungi wa illa muyinza okutuuka mu maaso ga allah subhanahu wataala nga temulina kifo mu busiraamu taajabtu wa taassaftu newuunyiza nenyolwa oluvannyuma lw'ekiseera kitono nnyo siraamu yampeereza ka kiripu anzisize sirimangako mubbi omubbi ye kabanda nekigongo baagala kubba biliyoni 19 wallahi ladi la ilaha gairu bano beebabyo baggwe hasbuna allah wanima alwakil bannanyini musajja ono ramazani mubajje olunaku lwe muliyamba abasiraamu ne mumugjawo manyi nti aliko bannanyini ye ate mmanyi nti bawulira bannanyini mubajje bannanyini musajja ono olunaku lwe muyamba abasiraamu ne mubajjirawo mubajje atubajjiza ekimala lwe mulikolera obusiraamu ekyo omutayinza okufuluma statement embi abasiraamu beegomba omuntu ne bwe babanga batujjiddewo oyo ne bwe baleeta ibiriisi ne babeera nga gye batutuuzizaako mu ntebe naye nga ye mubajja agenzi omuntu ayinza okwegomba otatyo baleeteko ibiriisu aye temunkwata sijja kgenda mwakwata obubi sijja kgenda beerawo bakwate bulungi gwani tasahiku dhalika ogwana okukwatibwa obulungi bali bagamba okukwata obulungi bannanyini musajja ono olunaku lwe mulijjirawo abasiraamu omusajja oyo lwe muligenda okubanga muyambye obusiraamu neegomba guno mwaka gwa 2 emeka tuyingira mu 2 emeka abasiraamu tebagwana nakulonda bakulembeze bwe babanga bakulembeze tebabayijjiddeewo mubajje andibyogeddeko ekisukkaawo naye kigenze ne kijja naye mukkirize mumukakaze nti owekitiibwa allah subhanahu wataala ajja mumugjawo ayagala kayagala eida amugjewo nga mulamu allah
eyiga mutugirewo nga mulamu omuzze gye wamujja. Bw'aba Allah tamugjewo nga mulamu, bw'aba afuuse fitina eri obusiraamu, Allah amutta amugjewo nga mufu. Mugenda kuleekaana kati, mugenda kuleekaana. Mugenda kuleekaana naye engeri ziri bbiri zokka tekuliko yakusatu. Imma Allah mujjirawo abasiraamu, wallahi abasiraamu bebamuyirusa kabetema ku basiraamu kamuyita omusiraamu mu mbeera eyo omusiraamu yagambye ebigambo embaale nagati ng'oteeka eyo yonna naye obusiraamu tubugase obugaseewa bulwa bwogase. Obusiraamu bwakuleeta mu mwaka gwa 2002 bonna ne beegatta ne bakuleeta ne bakutuuza. Mu mwaka gwa 2003 ne bakutuulamu eyo y'okola 2006 2007 2008 mukati wange otugga ne muvaamu ekibinja ne kireeta sukuli mufti ne kitondawo obwebezi obwo bunene obwayo bwanywerawo bulwobwogezi. Ebyo byenjogera sinyumya ngoozi wabula njogera bye nnalimu. Obukulembeze obwa sukuli mufti butondebwawo ne tuwa Zubairi Bakari ne tulonda owaffe mu batabuliiki Abdul Hakim Sakifi ne tulondawo akakiiko lwataawo Bashak Anas Kalisa yakwira haiya twala tugende. Sheekh w'Obusoga Habibu Kabasa ntumuwa obukulembeze bwatuwa nga abantu balemeddwa olwajja tuviire wakyayinoona obwo ne bubeerawo era olwaleero weebulyawo waggulu gyobyalabalemu abantu bakatubone ono nga kyatususseeko kati watuli okulembeza obulala buubwo sekisemmango buugi bugati tetwagala gwobwebeefuti era abaffe bwabaliwo kati olwese ewaffe ono nedda tekukyayagala ono ababadde mukuziika ebitambala nga baziika Haji Sembajja noba kati famukti owaffe atuuse mashallah. Ababadde bombo babadde mukubamu mbuntu kati omukulembeze alhamdulillah katubeereko okuwono byonna bitambula. Omusiraamu alaba naye akanti nakujjako okunvunaana okuva mukulembeze naye kuba obusiraamu mugase ogasse baluwa. Wallahi haqiqata al-amr ono agasse baluwa. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali asindika abasiraamu mu mwaka ogwokubiri nga bayiganyizibwa ekiseera ekiwera. Abayabaga nti mumanyi ekiddako naye babayiganyiriza emyaka egisoba giri mu 13 gy'e Makka n'ogumu ogwawa bagenze kwalifawo mbaka bamukubiddeyo bagenze ehabasha aba banonyeeyo bali awo bebatidde amadina e Makka babatta buli omwali ku munkeeke abemanya gati mujeeko eno mujje mubeere eno tujja kulaba engeri gye tuba protectingamu ne badduka ne bagenda ebadiini ne babeere eyo. Mu mwaka ogwokubiri Allah yalaga ati mumanye ekyeddako bino tebijja kukoma. Mumanye ekyeddako gati kutiba alaikum alqitaalu wa huwa kurhun lakum. Kutiba alaikum alqitaalu wa huwa kurhun lakum. Ebyokudduka n'ebyaki ebyo biwedde. Ekiddako mu ngeri ya buwaze kukwata bitala. Naye abaga nti kino mumanyi mukitamwa. Naye abagamba nti wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Naye kyemutamatiza okubadde ekirungi gye muli. Temwagala kuwuliza byakufa naye mugenda kukwata ebiso mugenda abafa baffe.
mwagala bya kutandika kulima musuubule twala tugende wasa an tuhibbu shay'a ebyo mwagala namumde mukuzaala abaana twala tugende ebyo mwagala wahuwa sharrun lakum ebyo mwagala naye muyinza okubanga bye mwagala byebibi era bajja kuva wali bategere nti mwakoze wano amakanda e Madiina bajje bakubunga bajje babakube era munoonye gye mweyongerayo naye kaakati mugende mu battlefield abafa bafa abalama balame nammwe mwolese mulagawo temulina bwe banaategera ddemu musobola mutuuse ku ddaala eryerwanako engeri gye babadde bajjamu supiidi ejjakkendeera olw'ebabiri ne lubalukawo ne boolekera ebabiri ate nga banafu nnyo nga batono nnyo n'ebyokwagisa bitono naye okuva ebabiri ke baabakubamu ne babattamu 7 bisoboka ne bawamba na 7 ne bagenda nabo e Madiina ab'e Makka baategeera nti naye nno mumanyi buno bulabika bumeze yesinga okwagala eyo si etopiki yange byazze buzeezo yesinga okwagala Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu ngeri wali we mutya wenjagala okubawa obujulizi Allah subhanahu wa ta'ala yagati wal fitnatu ashaddu min al qatl embeera etawaanya obusiraamu n'ebuyunza n'ebuddeeno muwaŋŋanguke buddeeno bali bafune wali omukulembeze eno wali wafune omukulembeze twale tugende ekyo kyekinene eri Allah okusinga okufa kw'abafudde okubeera abasiraamu nga tebalina butebenkevu buli we babeera babayiganyirizaawo beerwaneko ne wewanaabaawo afudde okufaako kujja kubaamu n'empeera naye ni gy'anaaba agenza ajja kulirayo emirembe wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabili llahi amwaata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahum rabbuhum bagende eri awe basange naye wano twagalawo embeera endala byasira babeere emyaka 20 basira bali mu awqaf ebintu by'obusiraamu eno maali yuhbas emaali esiribwa olw'okugasa obusiraamu naye buli kaseera eyawano babadde bagitwala eyawali mubadde mukyaliko n'eyawali bagikutte n'eyawali omusajja agiriddemu ssente muli kweyo abange muli mu kuziika ebutambala sembatya bakubye ekibaati ku lubagaloodi bakisazeemu abajja emisiire ne bajjuga ti wano wootunda wawo wali wa busiraamu anti babadde batuguzizaamu kati Allah subhanahu wa ta'ala bwamutugirawo n'amuzzaayo obaoliawo abasiraamu ne bava mu bunkeeke buno ekyo kyekisinga okwenyumiririzaamu kuba alina omukyala alina abaana alina families naye Allah subhanahu wa ta'ala bwamutugirawo obunkeeke buvaawo mu busiraamu abasiraamu olwayo bali ku levo buli alina ekintu nga kiri registered mu Uganda Muslim Supreme Council bagamba tunoonyeza tutya bannamateeka kivaayo kitya nabadde mudarusu jjo omuwalimu n'agamba nti mumuzannyi naye bwe munaazannye kinaddako mubajja agenda kujja atunde bakazi bw'abantu omu ku omu oyo namutunze wallahi omuwalimu ate bwe yagamba yabadde mudarusu jjo emukono ani yabadde mudarusu eyo emukono jjo mudarusu naye lwaki kiweka ekiteekebwa mu mbeera eyo faanagana bwe lwaki kiteekebwa mu mbeera eyo bwati lwakuba alina bwe yakola atya alina bwe yeesigamye lwaki kiteekebwa mu mbeera efaanagana bwetyo kyovulaba tumusabira nti Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti mumunasirikiza tijja kuvaawo tusaba Allah ate oli olima w'amaanyi nsaba Allah ng'ali mu muzikiti ng'ali mu darusu n'ekyatuleese majtama'a qawmun fi baytin min buyuti llah
eno nyumba mu nyumba ya allah twakuŋŋaanye lwakwejjukanya amateeka ga allah subhanahu wataala bwe basaba allah mu ebyo omubaka byayogerako bwe basaba allah abanukula nsaba allah wulira oli w'amaanyi naye nsaba allah akujje waawo akuzze gye wava ng'oli mulamu nga tolina mubale wonna nsaba allah akujje waakuze gye wava ng'oli mulamu bwe kibanga ekyo kataabwe mutye nnyo bwe kibanga ekyo onoowalira ku kyo obutebenkevu bw'obusiraamu ne sekute ya properties z'obusiraamu n'okubeera nga okuzza embeera y'abasiraamu gye balimu bwe kibanga tusobola kituukako nga gwe allah kututte emagombe tusaba allah kutwale oveewo manyi mwogera nnyo naye nonze oba ogenda kunkola ki tawaana na bibyo naye weba naayogera ekigambo bwensalawo ekyogera sirowooza kubitirira ekitegedde bwensalawo okwogera ekigambo naddala nga kiri mu layini ya busiraamu yinza obutalowooza ku kiye kinaddirira mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna ahadukum haibat annas an yaqula bihaqqin idha alimahu tekigaananga omuntu yenna mummwe okwogera amazima bw'abanga agamanyi olw'okutya abantu okwogera amazima tekusembeza ajali ate nze bwebajja okimazi nze bankubako ne mmala ekiro nga siri ku nsi bakola bubi ku olwo nozesa siri bakozesa baali balina kukozesa liyo eddala naye balabika bakozesa eddala senga kyali ekyo senga kuzi siriiko niwe olwokuba allah subhanahu wataala ajali yetenagituusa nalabiraawo nga nandogaowange ate nga ndi mu ddwaliro memori egenda okudda nga nange nzijukira byenatambudde okuva eyo gyenavudde naye wenakomye okubeera wali ku chicken house wenakomye nga memori ekomyewo nga ati awo nno allah anzizizza era twali ku mubajja oyo lwaki okola bino eyo maaki nagirimu nze n'abasiraamu abalala nga tulina esseeka muzaata mayita obunkenke two tububwaddemu walilahi alhamdu ebaddeko mubunkenke nga mwe temusemberera mmwe nga temusemberera ati oyo tomusemberera era nga bwe mbatudde nga bwe ntudde wa omusirikale wali nemundu wali nebweru mundu nebweru mundu n'ebirwadde bituluma byetutamanyi era bituluma walilahi alhamdu walminna n'abamu kummwe mwogera toyinza kutuula mu mmotoka yandu olabanga mayiti atudde mu kabbuli waliwo omusiraamu atera okunvugako nakulinze mabega nali mu dalusi kiro saa 6 ogwekiro wenamaliza ate nga nyo okutambula nzira ewaka siraamu omwe kyava abuuza buli mugati munaatuuka ogendera mu mmotoka eyo kati ebyo
wallahi nze kyenneegomba allah subhanahu wataala obulungi obudde eri obusiraamu obulungi obudde eri obusiraamu bannanyini musajja oyo kumujjaawo sikyafaayo mu ngeri ki avuddewo nga mulamu nadde ewaabwe fabiha wa ni'ima allah amugjewe ajaliye yatuuse alhamdulillah nga tugenda tuziika bankakatoono abantu ab'omukasa batalina nsonga tugenda tubaziika ntukomo atoono yinza n'okusomera etteeka nti yaumaidhin yafrahu lmuminin binasrillah waliwo abantu nno ssebo nze ndabyeko nno ku bantu abantu nga bafa abantu ne bajaganya ne basanyuka nalabako omusajja bamuyitanga benoni yafa genda olikule waliwo omusajja yafudde bamuyita sobi genda olabe ku butambi obutambula kufaakwe ogende olikule mu comment section ojja kulaba nti waliyo abantu abafa abantu ne bakola batya ne basanyuka nga tuwonye omanyi lwaki basanyuka nga tuwonye okukosebwa kutubadde tukosebwa nga kuyita mu musajja oyo kyali mukugatta ng'okyeka ebyo lyenjogeddeko ebyo obukulembeze bwolaba bumerukawo wallahi waliwo embeera etali ntuufu wakati w'abantu abali ku saidi ya uganda n'abantu abali mu isitaamu abasiraamu bano basika mu beeri nti abaawano bavunaana bano mawanga kubeera basogana bananakano wallahi labilailaha ngayogera ndi mwizi w'ebugembe tukola lusoga naye baganda baffe abeeyo balaba abantu beena abasiraamu bannaabwe abeeno nobugati omuntu waffe bamugatta bamukunaana gwanga la hawla wala quwata illa billah ma hada mata kana dhalik ebulyaliwo ddi kyona omuntu wabatu bamukunaana kubeera nti mugisu mata kana dhalik abidawa aljahiliya omubaka bino nga yali kugoba mudda yagati abidawa aljahiliya wa ana baina adhhurikum da'uhu fa innaha mumkina mbaka yali atemusaali emadiina abaali muzikiti n'awulira abasajja babiri bafunya obutakkaanya omu mubali abaasenga okuva emakka ne bajja emadiina n'omulala nga w'emadiina bwe baatandika okukaayagana ow'emadiina n'ayita ya ahala al ansar abange mwe betwataasalawo bano gatte ono ayise banne noono n'ayita ya ahala al muhajirin abange mmwe betwatenguka nabo mujje ne bavaayo omuzikiti olwokano ne kisuka omubaka jjukira amakaage gali awo ku mabbali omubaka yava mu nnyumba ye najja n'agamba nti abidawa aljahiliya wa ana baina adhurikum mwekowoola mu nkowoola ey'ekibuyabuya gye mwalimu nga temunnaba kubeera basiraamu nga nange ekyabali mu maaso nga nange ekyali mulamu mu mmwe kumugenda bugati da'uhu mubireke temubiddangamu fa innaha mumkina biwunya biri naye ng'asiga mu basiraamu ebyo ate yabakulembera asiga mu basiraamu olwaleero ebyo ate yabakola ati yabakulembera wallahi ishina zamanan tuwangadde emirembe ng'ogenda okusomesa biyoni kiira abaganda baffe bakaluubirizibwa kutyo lwaki batulaba nga abalabe bamunaabo lwaki omuntu afuuka fitinatan lil umma lwaki afuuka ekikebe eky'obusiraamu saba allah subhanahu wataala
ataasa obusiraamu ku muddu gwe n'abakuli emabekawo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini buyinza ataasa obusiraamu ku kitonde gwe. Nsaba wettibwa Allah subhanahu wa ta'ala ataasa obusiraamu ku kitonde gwe. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu okosezza obusiraamu. Uridu an anzura, njala kutunuulira ebyo bikwatagana ku ddiini yaffe. Omuntu bw'otalowooza tuli bweru wa busiraamu, la, bino bikwatagana ku ddiini yaffe. Ne bwe nkoma ku ebyo sirina nsonga. Tutuulireko katono. Waliwo kye bayita al-inhiraaf. Al-inhiraaf okuva ku mazima. Okuva ku mazima. Nayagadde okutunuulira ku asbaabu al-inhiraaf. Ensonga eziviiriddeko abantu okuva ku mazima. Kubanga ekituufu kasura al-inhiraaf an al-haq. Okuva ku mazima kiyitiridde mu ffe. Okuva ku mazima kiyitiridde mu basiraamu. Waliwo ebitabo biri nga kino kye kisooka bakiyita al-jaami'u fi asbaabi al-inhiraaf. Ekkuŋŋaanyizo mwalimu yafaayo n'akuŋŋaanya ensonga ez'enjawulo oba olyawo zisinziddeko oba eziviiriddeko abantu bangi abaami n'abakyala okubeera nga bava ku mazima. Era kyenjagala tuggyemu ebyokuyiga ebitonotono. Okusooka bwe twogera ku al-inhiraaf kitegeeza ki? Ekigambo al-inhiraaf mu lulimi Oluwarabu kitegeeza al-mailu ani al-i'tidaal. Al-mailu ani al-i'tidaal, okuva ku bwesimbu. Okuva ku bwesimbu. Sijja balwisaayo mu lulimi Oluwarabu, wabula bwe twogera mu mateeka g'obusiraamu, bwe tuba twogera ku kuva ku mazima, wastilaahan taruku al-islaami bilkulliya, kitegeeza kuviira ddala ku busiraamu, omuntu n'abuviirako ddala n'abwesamba. Wa haadha kathiirun, ebyo nno bingi, era abantu mu famiri zammwe ez'enjawulo mubalinayo. Nakafuna baganda bange babiri, eno tuli mu Desemba. Omu mutera okusinkana nga families, omu yasinkanye famire ye mu kumanyagana, mu kuyita kumanyagana. Walillahi alhamdu wal minna. Beyaga nti seeka tenasanze mu famire yange, Allah akusaasire. Baganda baffe baava dda mu busiraamu. Baganda baffe baava dda mu busiraamu. Bakatuliki ddala, balokole ddala. Tarku al-islaam bilkulliya. Era bakuddeyo ng'anakuwadde. Abantu beeyanjulanga, yeeyanjulanga ddala. Yali Sulaimaani nga yeeyanjulanga ye Peter. Abamu baasigaza amannya naye nga bo obusiraamu babuvaamu. Abantu beeyanjulanga, yali Fatima, eyali Rukayya, nga mwana wattu kati ye Mase, ye Meega, ye Piisi, twala tugende. Wa haadha kathiiru.
omulala bagenda bugenzi mutyo bagenda bugenzi mukumanyagana naye yaŋŋambye nti seeka ekizibu kye tulina wano kyetukubaganyako tukole tutya tulina bannyina baganda baffe babiri obusiraamu babuvaamu omu kati paasita omulala naye ali awo mukumanyagana kano naye tumuyita jje tubeere naye wallahi ladi la ilaha gairu abantu yanharifuna ani lislami bilkulliya abantu bava ku busiraamu mu bukolokolo eyali omusiraamu yazaalibwa omusajja musiraamu n'omukyalo musiraamu mukera ku majanga takyali musiraamu masababu waraka dhalik kyekiri emabega w'abantu nsonga kyeyo emabega waabo omulala muwali distrikikazi mulamba sinaweza myezi esatu yankeera oluvannyuma lwa subuhi najjanga yenna amaziga gamuyitamu saawa emu ng'ali waka wange nimbuuza kiki nanga tiseeka sikyebaka omwana wange yalokosi banne babadde bayitaayite ewandegeyawo ne bamusanga nga akutte ekizindaalo yakoola abantu eri obukafiiri ne bamukwata ku firimu ku vidiyo kugana amasimu agajja ne bamundeetera nga ddala yewange nagenza okutuuza abaana banne nga baŋŋamba ti taata tokimanyanga oyo amaze ebbanga emyaka giwezi al inhiraf tarku lislam bilkulliya okuba ku mazima tuba tutegeeza abantu okuva mu busiraamu ddala ne babwegaana waluduli anhu au lwuquci fi libtidaai bwe tugamba al inhiraf tuba tutegeeza ekirala alwuquci fi linhiraf alwuquci fi libtidaai abantu okugwa mu bidaati الانحراف بغالبا abantu bali mu bidaat abantu taraku sunna mbeera omubaka kwe yali nawe bwe yali nabo abantu tebakyayagala kumanya wabula abantu munghamisun babiikivu mu bidaat ate leero bafunye tivi ne bafuna ne baduatu albidai n'abakoola abantu kyabange munywere ebyo kyennyini awo we muli wewetuufu akthartum mwayitiridde mu bidaat bwetwogera ku al inhiraf ng'ogyeko okuva mu busiraamu okw'obukolokolo n'oggyako abantu okubbiikira n'okudda mu bidaat tuba tutegeeza wartikaabi lmaasi wazunub n'okwebagala ebyonoono ery'engeri ez'enjawulo kasra al inhiraf ayu dambin kyonoono ki baganda bange mu sosaati y'abasiraamu kyetuteebagala kyonoono ki buli kyonoono wali wanyiri we tutudde buli kyonoono weekiri buli kyonoosongako mu byonoono wano weekiri ogamba mu baani muffe nga nange ndi wamu nammwe hakaza bwatyo we yakivuunula bisange mu kitabo kino kyetusoma ku peegi ya 19 tokumanze man asnada fakad baria akulaga jajje lyakugamba aba yejjeeredde naye nkakasa nti mazima
okuva ku mazima yanqasimu linhirafu ila qismain. okuva ku mazima tujja kuteekulamu emiteeko ebiri. omuteeko ogusooka al inhirafu lkulli, kwe kuva ku mazima okw'obukolokolo. wa mithlu hatha, ekifaananyi kyekyo kyetwogerako الردة عن الإسلام، وقد حصل هذا الانحراف لأناس كثير. n'abantu okulokoka, n'abantu okufuuka abakatuliki, n'abantu okufuuka era ekyo kituuse ku bangi mu basiraamu. sanatatarraku lidhikri ba'dihim fi sanaya alkitab. n'obushiriku nabwo bugwa mu ttuluba eryo, n'obunaafuusi nabwo bugwa mu ttuluba eryo. abantu balaba nga basiraamu naye ng'ate mwana wattu si basiraamu. subhanallah, kati wano waliwo eyazze okulaba abasiraamu abo bakuŋŋaana baba bakola ki? sibo ng'ali ku mulimu, naye bw'omulaba alekaanikanye mu nkofiira ne mukakaaya, olaba omusiraamu awedde. adi ebyo byowulira bye twogera, ekizibu kwongeramu, naye bizzeeyo nga bwe tubyogera tetulina musango, tetulina nsonga. munafiqun bwabeera mu basiraamu abeera musiraamu, bwabeera n'abatali basiraamu naye waayo. idha laku alladhina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum. era yaali seefu, talina bwalina buzibu. omuli gye yeeraliikirira ati bwe banaakwatako tebanaakola, ye bwaddayo bavuga ti wali oludde wa? bino nno byenjogera nga bimanyi. nina omusiraamu omwe emyaka mabega gisukka mu 16 oba 18, yangamba tiseekanze okusooka okugenda e Makka. nagenda ngenze kulaba nga bansindise ngende endaba e Makka eyo bakola ki abantu eyo. nakati mulamu akyaliwo nga ti mashallah kulikayo muhijja. abo naye obusiraamu bamulekaawo. omubaka sallallahu alaihi wasallam yatwekesa nayagamba nti omulembe gujja mu maaso eyo, abagezi mwanguwe okukola emirimu nga temunnatuuka mu biseera omuntu wakeera ku makyanga musiraamu wayo musiika afera agera obuwungeeza nga tabangako. omulembe bumugenda okutuukamu ng'omuntu abuwungeeza nga musirya naye nga musiraamu, naye okuyita mu kire essaawa 12 bugenda okera ku makyanga tabangako mu basiraamu. kiki obwavu bwamulumye nnyo, naafuna amutuukira namugaa ti naye oli kuki ekijojja n'okola nti nkola ntya kuleeta buleesi mawulire. yabiicu diinahu biaradin min adduniya. bw'oba akola ekyomulaga mu byenfuna by'ensi tomubuulira bya busiraamu. olipoti nga abasiraamu eri abatali basiraamu wakati mukwekakasaako obusiraamu la hawla wala quwwata illa billah. yabiicu diinahu biaradin min adduniya. washirk n'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala okw'olwatu bali eyo, bali mu bufumbo. bakadija bakaniifa naye balina kwe bagumidde. musajja tayinza kuta, yamunyweza ne lubaale we n'ebyokoolamye wakati mu bukaaya bwabwe. wallahi abakyala bangi bakiriku mu bukaaya obwo mwobalabira mubagattira ku Allah subhanahu wa ta'ala, kujja ku Allah gwabasaasidde. naye kibagatta ku Allah kiki? mukwano, laavu,
butabagattako bagatta ku Allah beetambulira kufuna babawasa abalala babakyaye bali mu lutalo lwakulwana babazzeeyo ebyo byebiri eyo bye bibeera mu abo ate abakiriku abalala batudde eno mu basajja gye babeera taabu yaabwe kiki byanfuna bakuuma ssente banoonya kugaggawala sente zagenda zikomawo zitya bakuuma bya bugagga Allah byabawadde abo nabo ekizibu kyabwe kiryawo obakolera obushiriku wama yuminu aktharuhum billah illa wahum mushrikuun bangi bworaba abagamba nti bakkiriza Allah bangi batudde ku bushiriku kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala inhirafun kulli kuviira ddala ku mazibu okw'obukolokolo omuteeko ogwokubiri inhirafun juz'i kwe kuva ku mazima okw'ekitundu kamasal man yanharifu an taalimi lislaami ng'abo abeesambira ddala okusoma obusiraamu beesambira ddala okusoma obusiraamu mukkirize tuboogereko tuli mu ttendekero ly'abayivu eno si mubs ddaala lya yunivasite basiraamu baami n'abakyala ne waliwo webali babeerawo nga batudde emitendera egyo gyonna bagimazeeko ne diguli bazirina naye mu kitabo kya Allah tasobola kusoma mu peegi inharafa an taalimi lislaami ombuulira katamanyi kusoma mu Qur'ani peegi ate omubuuzaayo hadiisi tusomereyo hadiisi 5 ozirina teboogera kuggwe inhiraf an taalimi lislaami tera nnyo okwagala okujuliza abanninyaani weekiri kyensoma man yanharifu an taalimi lislaami ate bali happy era beeyita bayivu masha Allah mwebale kusoma mwebale kusoma noonakuwala wakati mukweyumiriza mu busiraamu musiraamu nyabwanyumirizaamu nitayagala kusoma tayagala kusoma ate era talina bwatuula kubusoma teyabusoma mu masomero paka bwe yamaliriza yunivasite aye talina muzikiti watuula naye oyo gwolaba looya oyo gwolaba professional doctor oyo gwolaba inginiya alina ebisomo bye انحرفوا عن التعاليم الإسلامي تباكوا مكويت ونالانا بابا تباكوا بسبب السلام نيمو ناغي بقوكا كاساتي والسلام بقوا غرانيو أهكذا أو يبقى السلام nabwagatta obusiraamu bwe bwakulembeza mu bwoku kyabwe ekitabo kya Allah n'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam byonna bisomebwa watabtuluuna albalaayin muli waseeka empitirivu mu baana bammwe on a timely basis buli taamu omwana wasomera emitwalo 5 naye bye bamusasula bye bamusomesa temuli mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala wadde ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam naye weekakasaako obusiraamu n'omwana oyo omukakasaako obusiraamu era oli happy wayabtaidu an manhaji salafi salih enkolayo otambulira ku nkola y'abaluwa otambulira ku nkolayo songa obusiraamu atavanga ku mazima ayina kutambulira ku nkola y'abalongoofu abatukulembera okakasa nti entambula gy'otambula mu busiraamu bwo ye yatambulibwako abalongoofu abatukulembera mulongoofu kyakasaalanga nga gwe bw'osaala obakulembera
kulongo okuti eyalina ssente mu basiraamu abaakulembera atawanga zaka nga ggwe. mulongo okuti mu baakulembera bw'ogamba nti obusiraamu bw'oliko bwebona nga obugoberera kwabo abaakulembera. mulongo okuti omukyala eyayambalanga nga bw'oyambala. inhiraf twambalanga bwe tweyagalira. buli kanaku abakazi muleeta omusono mu jiribaabu, buli kanaku muleeta omusono, buli kanaku muleeta omusono mpaka lwe mwatuusiza ku musono mulinga bwe baasinga langi mwasigazizaako kakaaya waggulu. mwebale kwambala mashallah. n'akakaaya nako mwakasiba ekipimpi mukasiba eno mabega. ejiribaabu qawmin kwekwerikirira kwa bannyinaffe. wabidhalika farhanin basanyuku nnyo neerikirira nze sijja kakaaya ku mutwe bwe batyo. hasbuna llahu wa ni'mal wakil. ويبتعد عن منهج السلف الصالح ويبتدع ابتداء لا يخرجه عن الإسلام. lwatu bali mu bidaa ezitabajja mu busiraamu munda. biwaza 40 mwaziremeramu. temugaana tubuuze okubagamba bino tekibaga nti tetubuuzaganya. tusigale nga tubuuzaganya. ate tuwayo ekikutula nsingo. ate ekikutula kiwato yo nga temugisoma. nsingo yenkulu. subhanallah. etuwaya buli mwaka ate olunaku we yafa etuwaya buli we yafa. andalaku temutuwanga aya, temutuwanga hadithi, temutuwanga aya, temutuwanga hadithi. tibuli mugwa olunaku lwe yafa bwe lutuuka waliwo edduwa temugituwanga ne hadithi temugituwanga. hasbuna llahu wa ni'mal wakil. omuntu yazaalibwa mubeera mu kutibuka temutuwanga naye yenyininyini ng'akyali mulamu ng'atibuka ku lunaku we yazaalibwa temukituwanga. mwekoleranga bwe mwagadde. obusiraamu kakati buli omu abukolanga bwakola atya. naye abo walimu abeesuulira ebitambaala. bemuwa obusente lwa ya taata okoze otya kakati gwokujja tubaddeko n'endala naye ate kakati bwebanga gwokubye kati okoze otya mafuta gago n'okola otya. sheekhe katuweereza abiri tegamale kale gaweereze ku ssimu. kasooku nayo seekawo mashallah ng'ajjanga akalabula yaasiini ate ziri mu mutwe. wallahi alladhi la ilaha ghayruh siinaayo aya wadde hadithi entuufu ate tewaliyo muwalimu alina nga aya oba hadithi nga ntuufu nga yaasiini duwa y'abafu. nkimanyi byogenda okuŋŋamba oyina kunsomera li hadithi ojweteke. inna likulli shay'in qalba, buli kintu kyonna kirina omutima gwakyo. wa qalbu lqur'ani yasin faqra'uha ala amwatikum, omutima gwa qur'ani ye yasin mugisomerenga abafuubamu. mawduu lujweteke naye okukomwekutte
abakazi bali mu buraido shawa, bali mu baby shawa, tebagambwako mikolo masha Allah. N'abo walimu nga mutuyitanga naffe tutuula omwo. Wakati wamma temulina buzibu. Kapasite obubaside mudigide naffe baseeka music atunyumira twekoza bwekoza. نسأل الله العفو والعافية. أو من يقع في بعض المعاصي والذنوب التي لا تخرجه عن دائرة الإسلام. وكبكم مزنا وكدبا mungeri gye tukolamu ebyonoona ebitatujja mu busiraamu. tunuulira abantu ne riba zaabwe, sigenda kirekayo kubanga tekigenda kuyingira mu bwongo bwange. okuvuga bupikipiki bwa looni bwe muvuga buli omu kawulumula. bupikipiki bwa looni bwa riba. bumikrofainansi mwe tutambulira. naudhu billahi min dhalik. embaga zemukoze abakazi nga bali bwereere zemuliko ku ndongo. naudhu billahi min dhalik. buli musiraamu akola embaga ekwewunyisa. n'omuwala abaddeyo awangaala nga yeebikirira niye ogenda okutuuka ku mukolo gwe nga amabeere gali bweru ali mu gawuni. nga kyobeera alinayo aya emugamba nti olunaku mu nnaku kunamira abantu balaga amabeere olw'embaga olwo tulina nsonga. aliko ne baayisa ne basulayina nabo mukaaga emabega bamugoberedde nabo. bwe bamala ne bagenda ne bakyusiza abagenyi baabwe ne bambala obubatippye ne bajja abasiraamu be batuddemu bonna ab'enjuyi ebbiri ne batandika okuba engalo balabye ekkula. endongo y'omunkuŋŋaana zaffe maasi ebyonoono la tukhrijuna an dairati lislam. ewatali agenda kugamba tikokuba endongo tali musiraamu. naye abantu yanaghamisuuna fiiha inhirafan an dinihim kuba ku mazima. wali ewaffe ku mulirwano omwana kitaawe bamulese ku omukolo gwe bakitaawe azeeyadde ajja eri abantu. omwana agambye awatali ndongo sifuluma. batazima mugati ogambye otya awatali ndongo batereko oluyimba olunfulumya. yalemedde mu nju. abasajja baga nti bwamba mwangala ndongo fe tuvuddewo nga tibaveewo. era naye asuubira baraka mu bufumbo bwagenzeemu. وهذا كثير وحاصل في أوساط المسلمين. osanga omuvubuka wano nga tuli naye ng'alina omukyala atebenkedde mu maka ge amukozesa emisana n'ekiro buli waddirayo naye nga tamuwasanga naye nga mutebenkevu. ate mulina buli wiikendi ajja mukazigo ge buli wiikendi ajja n'amukozesaako n'okumuwolezaako n'amuwoleza n'amuterereza n'awaka. masha Allah bufumbo bwa wiikendi. munnange bw'omuwasa sinaba kutuusa. byonoono la tukhrijuna an dairati lislam naye inhiraafu kuva ku mazima. bwe buti obusiraamu si Allah bwe yabuteekateeka la. osanga omuwala nga naye bwati
yava mubakadde be n'agenda agumba ew'omulenzi yalyeyo. owayi bakuwasa owange tanampesa simanyi buli wamugamba kuteekera kiwuliza naye kyasaba allah tomanya. abalala be bateekedde mu nkola eyo babateekeddemu n'abakafiri mwebali. owange nkole ki? si bubi bwabutaba obusiraamu naye ate era tukyogerako ayinza okusiramuka akola daawa n'obwenzi bwe n'obwenzi byafuuse kuba mu makubo ga daawa kiri Uganda. yenda ku muntu omukoleko daawa asiramuke. inhirafun an diinillah. tufundikire byabbeeyo okumanya ensonga abantu kwe basinziira okukola bino. byabbeeyi abantu okumanya ensonga lwaki okuva ku mazima kuyitirivu mu umma. omwalimu yagamba ti ahamiyatu maarifati asbabi linhiraf yahrisu shaitanu daiman. sitaani ebbanga yonna lulunkana wa abada era olubeerera bwati wajja okubeera ala al-iqa'i bilmuslim fi asbabi linhiraf. shaitaani olubeerera alulunkana okubeera ng'omuntu amukozesa ebintu ebinaamujja ku mazima hatta walau jaahu an tariqi alkhayr. ne bw'anaabanga ayise mu kkubo ery'ebirungi. omwalimu omu yagamba Al-Hasan mutabani wa Saleh ojja gisanga mu siyaru al-a'lam an-nubala omuzingo ogw'omusanvu peegi 369 yagamba ti fa inna shaitan muteekeddwa okubeera abeegendereza. mazima ddala shaitan la yaftahu lilabd asobola okugulirawo omuddu 99 baban min alkhayr. n'amugulirawo emiryango 99 nga girimu gya bulungi. yuridu biha baban min asharri. naye ng'amuteze akanyeebwa ebintu 99 naye ng'amuteze omulyango ogwo gwayagala omusuulamu amukube amutte. shaitaani alulunkana akola kyonna ekisoboka ne bwe kinaaba kuyita mu birungi ajja kibiyitamu naye nga gyakutwala mpaka lwanakukozesa ebitali bituufu. hadithi ya Abu Hurairata radiyallahu anhu agamba nti omubaka wa Allah sasa n'emirembe gibeeremu ye yagamba innama alilmu bittaallumi. omuntu woba oyagala okufuna knowledge y'obusiraamu oba knowledge yonna oteekeddwa okwata ekkuba ogende gy'onoosobola okugisomera ogifune. waliwo nno abaalowooza ti irimu yakuloota. waliwo abaalowooza nti irimu yakutambula mu mizikiti ng'ogenda webaka muzikiti ogenda webaka muzikiti waita emyezi 3 nga bakuga nti nawe olwaleero gwogenda okuwa taalimu. taalimu y'olwaleero ku subahi gwogenda okiwa nga naawe oyimuka musajja wattu mu mpale zo otandika okunyumya. baganda bange bukkiriza tebujja kujja mu mitima gyammwe mpaka lumunaabuwa obudde mbw'oba osoma irimu olimba. bw'oba oyagala kubeera mu basomesa genda osome irimu. irimu tefunibwa etyo. innama alilmu bittaallumi walhilmu bittahallumi. n'obukwatakola omuntu ateekeddwa okubeera nga abweyigiriza obukwatampola. ekyo si kyenjagala. waman
يتحرى الخير ومن يتحرى الخير omuntu yenna bw'atwala obuvunanyizibwa okunoonya amazima yuta allah agamutuusaako. omuntu bw'ateekayo obwongo n'akuba n'ateekamu amaanyi mu kunoonya kiteekituufu ekikolebwa mu busiraamu bwe yuta allah subhanahu wataala bukera ku makyanga amulungamizza eby'obutuufu. amazima tegajja buzibwa gatyo ne gatomera omuntu ne bukera ku makyanga ogalina la. bwe oyagala okumanya amazima g'olina okukola mu busiraamu oteekeddwa okuganoonya. oteekwa okuba omwegendereza nnyo, toteekwa kuba agoberera obugoberezi byolaba abantu bakola la. labudda min ataharri, oteekwa okuba asunsula, oteekwa okuba akananula. kati olwaleero mwina ekizibu kya midiya, buli omu ayogerera okwo, buli muntu atega kamera ye n'ayogera byayogedde, ate mu kkanzu ate mu nkofiira. naye onoomanya otya ekituufu ku kitali kituufu. labudda min ataharri, osunsula osunsula osunsula. mbagagasa omuntu anaagoberera obugoberezi ebyo abiyita ku masimu gammwe yahala ajja kuzikirira, kuba biyitirivu ebiyita ku byo nga si bituufu. labudda min ataharri waman yataharra alkhayra yuta, ate labudda waman yatawakka shar yuqi, n'omuntu eyegendereza okuwona ebitali bituufu, asunsula ebitali bituufu, allah subhanahu wataala bimutaasa. osunsula mu byoyitamu mu nkola y'obusiraamu bwe ebitali bituufu. saagala kufundikira sesoni eno nga etutumunyeeyo ensonga emu oba bbiri. ensonga esooka min asbaabi linhiraf, mu nsonga eziviiriddeko okubula kwaffe n'okuva ku bituufu. esooka aljahalu, obutamanya. baganda bange tujja kubula oba oyagala oba toyagala. omuntu yenna aneesembereza obutamanya, ekisookera ddala butamanya. omuntu yenna ataafeeyo kumanya kunoonya kuyiga, omuntu yenna ataafeeyo kunoonya kuyiga, si'ita am abaita, ojja kubeera ku bubuze hatta okutuusa olunaku lw'olisalawo obeerenga onoonya okumanya ku kyogenda okukola nekyogenda okuleka. hadhihi al asbab omwalimu yazitandikira ku peegi ya 78, naye assababu l awwal, ensonga esooka yagamba nti aljahalu, obutamanya. tobanga yeggwe jahilun bidiinik, wallahi obuyabuya obutamanya bwayogerako ku mitendera gyonna. tolina kyomanyi ku allah, kagabeera amanya ga allah togamanyi. tolina kyomanyi ku bitendo bya allah, tomanyi ku bikwatagana n'okusinza allah subhanahu wataala, tawhidu al uluhiya, tolina kyomumanyiko, tolina kyomumanyiko ya akhi alkarim. hatta tawhidu rububiya, n'okwebikwatagana n'okumanya allah, ebyekuusa ku bikolwa bye allah, tolina kyobimanyiko. byonna allah byeyateekawo min alamat ebimulaga allah kuggwe bikwanaganako nga ebyomuntu atali musiraamu. otunuulira eggulu ngo atali musiraamu bwaliraba, otunuulira ensi nga atali musiraamu bwagiraba, otunuulira ensozi nga atali musiraamu bwaziraba, otunuulira okwawukana kwa kkala mu bantu n'ennimi zaabwe nga atali musiraamu bwaziraba. la hawla wala quwata illa billah. okukyuka kw'emisana n'ekiro
ng'atali musiraamu bw'atalijjaamu makulu naawe bw'oliraba naye nga kullu hathihi min ayati llah naye nga bino byonna biri mu bubonero obulaga allah subhanahu wataala era obukakasaako okusindika kubeera nga gw'olina okukolera gw'olina okusinza gw'olina okwawulira ebikolwa byo n'ebigambo byo hasbuna allahu wa ni'ma alwakil amanya ga allah togamanyiimu makulu nabwosoma arrazaq kiitawo nga mwekisomye nti huwa arrazaq inna allaha huwa arrazaqu dhu lquwati almatin tomanyi makulu gaakyo yensonga lwaki bakusanga ogenza okunoonya obukabirizi eri atali allah alimu lghaibi washahada bitendo lya allah tobimanyi mubwongo obwo toliwulirangako ne bwowuliranga omuntu akyogere kisobola kijja mu makulu yensonga lwaki byokola mu kyama byewuunyisa senga wali omanyi nti alimu lghaibi amanyi ebyekyama wandibadde weegendereza mu kyama byokolerayo n'ebirala bingi bw'ojjako n'ojjako allah n'ogenda ku mubaka wa allah gw'olina okugoberera maza taarifu anhu mubaka wa allah omumanyiiko ki n'omwana wo amanyiki ku mubaka wa allah maza taarifu anhu omanyiki ku mubaka wa allah gw'ogamba nti ashhadu anna muhammadan rasulullah mubaka wa allah omumanyiiko ki olw'obutamumanya bimukwatako yensonga lwaki n'ebigambo bye tebirina vali gy'oli era tolinaayo bigambo bitaano bya mubaka by'omanyi tolinaayo hadiisi ttaano mu busiraamu bwo z'omanyi kati onozitambulizako otya obulamu bwo omuwala gwampuliriza si kyomanyi ku mubaka wa allah abasiraamu abaana bamwe bamanyiki ku mubaka wa allah naye ng'ate ono gwe tulina okugoberera mu bye tukola ono gwe tulina okugoberera mu buli kye tukola laisa hatha fahasib obusiraamu bw'ejjenerale obumanyiko ki taarifu lfaraid wallahi n'empagi ey'okubiri etandikirwako tukizimanyi omuntu la yutkinu yusalli nesola tegimanyi abwalimu batandise batetenkanya ndowooza basalire mu luganda mu swala nindira olunaku lwe bagenda okuba wafatu wendala naye ongirinda alifatiha bwebe bakaluubirira mu luwalabu mugikyuse omuntu agambe nti amatenda amalungi ga allah omulezi w'ebitonde omusaasize nnyo era alisaasira abantu abamu ku lunaku lw'enkomerero ye mukuzi w'olunaku lw'enkomerero anti oluwalabu lwabalema masha allah baseeka batandise batetenkanya bakoze bataba tebamanyi rabbana atina fi dunia hasana mu luwalabu wamma mugende mu luganda nziramu ekigamba abawalimu tyokusabira mu edduwa mu swala si kyabwatteeka lwaki kibatwalidde obudde musooke muve ku kyobwetteeka kyabasiraamu kye baagaana okuyiga mubawe fatuwa kyebyobwetteeka ngaali fatiha nga tashahudi bwe zaabalimu mu luwalabu mubagamba ate zino zabwatteeka mubagambe basome mu luganda bwe mba munywa ensonyi duwa kyekikulu kyamu sanga omubale mungayo yukulu nafasi n'ebijja bimwereeze wamaseeko kusabira oluganda mu sujudu nga sinatula salamu siramwotikisa sabo ate naakola atya wano we wasabirwa ate alina ebizibu byati tamanyi luwalabu muganda wange okusabira mu sola si kyabweteeka tusooke kufe ku byebyoteeka buyo tebabimanyi mu luwalabu bakole batya
ninda fatwa gye mugenda okuwa nga mubagamba nti tashahudi muzisome mu Luganda mu Luzungu twala tugende. Wallahi abantu tebamanyi kusaala. Zaka abantu bagiwanga bwe bagadde, la hawla wala quwwata illa billah. Omutwala wose bulowooza nakati naye ndowooza zaka kampeeyo emitwalo 3. Tayagala kumubuuza ozijje mu mmeka, 3 gava mu mmeka, tayagala kumanya. Kafurwa hada aljahal obutamanya obwo bwe mulaba tulina omuntu yalibasi yawman wa nahar yawman wa layla ebbanga lyonna tuba mu kwambaga naye omuntu tafaayo kumanya. Omubaka yatugamba kwambala kutya, mulowooza twambala bwambazi. Wallahi obusiraamu bufuga n'okwambala nga tonnayambala lugoye lw'oyambadde. Oteekeddwa okutwala obuvunaanyizibwa omanyi, la budda laka min ilmin. Oteekeddwa okutwala obuvunaanyizibwa omanye, oteekwa kwambala otya. Nakino mukkirize nti bagambe muyitirizza nga bwolaba balimu bayitiridde okuyita obwereere wakati mu kulowooza nti bambadde, nammwe muyitiridde okweyesa. Omusiraamu tetukweyesa ngoye z'omusiraamu tezikka wansi wa bukongobule. Oba mwagala oba temwagala. Wali gwe bava okwogerako wano Sheekh Nkata yagaa nti Allah afuwa obusobozi mbagambe buli kyonna ekiri mu mutwe mu ebyo bye mmanyi ku Qur'an, oluvannyuma babakuba emiggo gyammwe. Si bwe yagamba. Nange nsaba Allah subhanahu wa ta'ala oba kyambaddeyo ewiiki oba omwezi mbagambe buli ekiri mu mutwe guno. Oluvannyuma Allah abavunaane nga temulina kyakwekwasa. Wallahi mutamwa naye omuntu n'atamwa enjigiriza y'obusiraamu n'asiima bwekujjanga musono, wallahi mugutwala. Olwali waliwo obuwala obubatippa abavubuka mu bwambalirako engatto ezitaliimu sookisi, bulina kubeera waggulu wa bukongogule. Niwe olaba n'abatali basiraamu nga babwambadde nga beeyagala era nga mulyokke nakyo, naye babagamba nti obusiraamu tukendeeza engoye. Kati nze siri mutabulike. Al-ilm feka yagamba nti huwa khuluwu nnafsi min al-ilmi. Okubeera jahil kwe kubeera ng'omutima gwo teguliimu kumanya kwa busiraamu. Waljahalu naw'aani, obutamanya bwa ngeri bbiri: adamu al-ilmi bilhaqi, waliwo atamanyidde eddala kituufu, wa adami al-amali bimujibihi wa muqtadaa, wali abamanya amazima naye nga tubaagano gakolerako. Abatamanyi ndowooza kaŋŋambe omulembe nagwo kugenda kuvaawo. Mukkirize twogere ku gwammwe, wallahi musomye nnyo. Knowledge temwina ku masimu, waliwo abalina mu WhatsApp groups, naye buli kaseera babasindikirako emisomo muwuliriza. Naye adamu al-amali bimujibi al-ilmi, obutakolera ku bye tuyiga bwe bulwadde bw'omulembe guno. Muntu ayinza obuteetaagisa kugenda mu darusi, tolaba eno gye tulimu n'atali wano naye agirina. Oluvannyuma lw'akaseera katono wano tuli, omuntu agira ku kisimu mu ngalo ze irimu nejja. Naye Allah subhanahu wa ta'ala thumma latus'alunna yawmaidhin. Allah bw'atyo ilmu bw'agibasemberezza. Naye waliyo omuntu nga tasobola kugula data we, kugula simu ye kuwuliriza ilmu, naye ng'ataggula data we, agula essimu ye n'awuliriza ebitamugasa. Ilmu eri ku masimu olwo abantu bagirekako ne baggulawo bi Facebook ne bawuliriza ebitalina makulu, ne basigala era nga tebamanyi busiraamu bwabwe. Muhammad mutabani wa Al-Fadl Al-Balkhi yagamba nti haamu l-Islam, okugwawo kw'obusiraamu
min arba'atin kugenda kuyita mu makubaana. Ekkuba erisooka la ya'lamuuna ma ya'maluun, la ya'maluun bima ya'lamuun, be bantu okubeera nga bagenda kubeera nga tebakolera ku bye bamanyi. Bano bamubajje bamanyi nti obulyaza amaanyi tekikkirizibwa, obubbi bamanyi nti haramu, bamanyi nti awukaafu tezitundibwa, bamanyi kuba bawalimu. Naye ekizibu kyabwe kiki? Lwaki obusiraamu bugenda ku mikono gyabwe? La ya'maluuna bima ya'lamuun, tebakolera ku bye bamanyi. Abawalimu abafera abantu mu bye babafereramu babimanyi, babimanyi naye tebabikolera. Abookubiri, ya'maluuna bima la ya'lamuun, be bakola bye basanze nga tebalina kumanya ko babisibulako, tobaggwe. Abookusatu, la yata'allamuun ma la ya'lamuun, wali abasiraamu nga bo tebamanyi nga n'okufaayo okuyiga tebakifaako. Kati bali awo tebamanyi, tebasoma busiraamu, naye batambuza obulamu buli kanaku, naye tebafaayo kyagenda okukola bakikola batya, tafaayo. Omutawaana ogwokuna, abookuna, yamna'uuna annaasa min at-ta'allumi, waliwo n'abagaana abantu okuyiga. Oli nga mwana we nga gwanigaanira ddala okuyiga obusiraamu, nga mwana we. Sababu thani, tubiyitemu kyapu. Ensonga ey'okubiri, ashirku billah, okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Obukiriku bwakyase mu mulembe gwaffe, nasalullah al-afwa wal afiya. Naye abawalimu mu suratu Naml aya ya 3 Allah yagaa nti wasaddaha ma kanat ta'budu min duni llah innaha kanat min qaumin kafirin. Ekyalemesa omukyalo oli olw'ekino kyali kiripootinga bye kizze, gye kitambulidde bye kirabye, kyagamba nti wasaddaha ma kanat ta'budu min duni llah, amasanamu gaasinza munnange ge gamugaanya okukola ebituufu. Innaha kanat min qaumin kafirin, ebbanga lyonna wangadde ali mu bantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Omwalimu ayitibwa As-Sa'di mu tafsiri ya aya eyo yagamba nti saddaha ani l-islam wa illa falaha min az-zaka wal-fatna. Obusiraamu yabugaana obukola naye ng'ate alina amagezi agategeera. Ma bihi tu'rafu l-haqq, n'amagezi gaalina gandibadde gamulaga amazima ti obusiraamu ge mazima, naye olw'okusinza ebitali Allah yasigala si busiraamu min al-batil. Era abawalimu Nabi Abdurrahmani wano ng'asooba, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah mu kitabo ekiriwa Qaidatul Mahabba yagamba nti aslu sharri huwa al-ishraaku billah, ensibuko ya mutawaanya emitawaana gyonna kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Awala yagamba nti ashirku a'zamu al-fasad, okugatta ku Allah bwe bwononefu obusinga okubeera obunene. Awala yagamba nti aslu al-fasad ashirku wal-kufur, ensibuko y'obwononefu bw'olaba mu nsi yonna bukafiiri na kugatta ku Allah. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ye bwe yali ayogera mu kitabo ekiyitibwa Al-Fawaid yagamba nti usulu al-ma'asi kulliha, ensibuko gy'ebyonoono byonna by'olaba tukola, omusingi gwalyo kibaaruha wa sigaaruha, ebinene n'ebitono salaasa, byonna bisibuka ku bintu bisatu. Ekisooka ta'alluqu al-qalb bi ghayri llah, emitima kubeera nga gyekutte ku atali Allah. Mitima gyaffe kubeera nga gyekutte ku atali Allah. Ensibuko y'ebyonoono by'olaba tukola ey'okubiri wa ta'atu al-quwwati al-ghadabiyya, n'omuntu okugondera obusungu bwe. N'ekyokusatu wal quwwati ash-shahwaniyya, n'okugoberera obwagazi bw'emitima gyaffe. Baganda bange, zino ze zimu ku nsonga endala ngenda zipointinga out
ng'oggyeko obutamanya n'oggyako okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala mukhalafatu lkitaabi wassunna abantu tebakyatambulira ku Allah agamba ki omubaka agamba ki ensonga lwaki olaba ensuubulanfu ensaasaanya y'ensimbi nfu ennyambala nfu empasa nfu buli kimu ensonga lwaki nfu tetukyatambulira ku kitaabullah wa sunnati rasulillah ensonga eyokuna ittibaau lhawa ekigambo kyammwe kyemugamba nti tolina kyotugamba nkola kyenjagala omutima gw'omuntu kyegumuwa kyakola atya omukazi akugamba titomuwulira nze okwambala nja kwambala kiribaabu naye nze mmanyi obusono gwayo bweneefaanana n'agenda akatunga naawe n'okkiriza bino byogamba nti eteekwa okuba nga emubikka yenna eteekwa okuba nga teyolesa mubiri gwe eteekeddwa okuba nga teriko byakwewunda gateka naawe tolina kyotugamba yattabi'uuna alhawa embaga lwaki zifudde ittibaa'u lhawa togamba bantu nti omubaka yagamba bwati tegamba bwati ngate wange this is my day nekya n'abampasa nekya n'abafumbirwa luno lwe lunaku mu bulamu lulimu olu kati I have to enjoy my day la hawla wala quwwata illa billah omukono gwonna ne gufa lwakugoberera kwagala kwa mutima gyaffe ensonga endala ennene al ibtidaa byolaba mu busiraamu waliwo omuntu atakyabuuza muganda we olw'okuba muganda we takyabeera mu dduwa zaabwe n'akutukawo ne muganda we naye muganda we amugaa ti muganda wange bansomesezza twasobye ng'emikono gino sijaamu buti sijaamu busiraamu sisinga ttabu oba gw'okyagikola naye nze nagikoze etya nga bamukasukako ekigambo yo takyayunga luganda awo bakutula oluganda mubi nnyo ne bwemusaba sente zedduwa tazikuwa oyo mubi basigala ku bidaa zaabwe ate mwana wattu kwe bayigganyiza baganda baabwe leero bwojja ku shubuhaati ku bibuzaabuza ebyo byo tetuyinza byogerako nasalu llaha alafu walaafiya takdimu alaqli wannaql kino nabadde mubajjageze natwalira obudde naye kino nabadde njagala nnyo takdimu alaql ala naql abantu they are reasoning omusomera etteeka lya Allah nakati naye kuolaba ekyo kijja mu magezi ag'obuntu lekadaawo okubeera ng'atasoma muleke nga basenga basomera busomezi bye babasomedde ne mutwala butwazi use your common sense baluzungu nnyo hasbunallahu ni'mal wakiil amagezi gammwe wali amateeka ga Allah n'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam mwagala amateeka ga Allah gasigale nga tegakoze olw'endowooza zammwe olw'endaba yammwe olw'amagezi gammwe era omuntu akulembeza ndaba ye his or her reasoning wadde nga Allah agambye naye alina okukozesa reasoning ye nga ati nze ndaba nammwe baleke bajegawaza busiraamu bwangeri kyo hasbiya llahu wa ni'mal wakiil waliwo alina ekigambo ekirala kyeyaleeta irtikaabu lhiyal almuharrama abantu balina obukodyo bwe baleese mu nsi obubatuusa ku ebyo Allah bye yagaana olaba abantu bwe banywa omwenge abasiraamu olwaliro banywa omwenge leero eyo mu diaspora eyo banywa omwenge baziyita wines tezitamiiza
kiwagala buwagazi buti bwongo bunasemwengasa bwe wawuliranga omuntu awakikamu obwo omwegenderezanga. Temunsonsekamu bigambo bwakikiwale wala kugenda ebyo naye nga bwolaba abantu Abayahudi bwe baavuba ku Lwomukaaga mu ngeri ey'olugezigezi n'Abasiraamu olwaleero bwe bakola ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, bakola ebyonoono mu bukodyo. Bali Allah yabagaana Lwamukaaga ne bagaa nti ebitimba tubiteekeyo ku Lwokutaano akawungeezi. Gwe kateekeyo akatimba ku Lwokutaano okalekeyo, ku Lwomukaaga tolinnyayo. Yagaana lwakumeka? Lwamukaaga. Ku Lwomukaaga tolinnyayo, ku Sande keero ojjeyo obutimba. Abo ne bafaanagana bwe batyo. Abalala Allah yabagaana okulya amasavu. Omanyi kye baakola? Kati yabagaanya amasavu mugasaanuuse mugatunde. Mujja kuba mulidde ssente ojjako temulidde masavu. Mugasaanuuse mugatunde mujja kuba temulidde masavu. Obukodyo olwaleero ku bintu Allah bye yaziyiza bwe tukozesa mukola ebyonoono tebubalibwa. Haza nga tetwerabidde taklid. Abantu bagoberera bugobereza abawali mu taklidu ama kukyamanyi ne bwakyatamanyi kati ate oba nalabye sheekhe tubeera ne baseeka kutyoga amaseeka gundi teyasoma gwamusinga okumanya tolaba twabadde naye onaseekaani noonoseeka oba busabusa mirimu yaabwe. Oyo omusajja alina PhD bakiŋŋambye wano yegolaba alina PhD. Nawuliddeyo n'omwibuyabuya ng'agamba ti ali ayogera ku Sheikh Shaaban yasoma ebitabo ebifaanagana nga ye, omala kusoma bitabo bifaanagana nga ye n'osobola weekubira mu bamwanukula. Kino oba kibagambe leero oba kireke kibagambe leero. Allah ayinza okunzita nga sinaddayo kubakisinkana kati bagambe leero. Basiraamu, amadaala 2 erya masters n'erya doctorate mu Busiraamu ne mu butali Busiraamu, omuntu obuyivu obwo bubeera mu nsonga eri specific we bukoma. Nkiddemu mulekeranga awo okutawaanya abantu n'obuntu obwo. Njagala nkyalenjinga omwaka ogusooka guyitibwa sanata muhijiya, kuteekateeka. Bwe bamaliriza n'olonda a specific topic logati ngenda kulisaakinga ku mubutilaatu lwudu ku byonoono eki ewuzu n'ofunamu kirifu nebaga nti tandika olugendo. N'otandika olugendo lwo oba lwa myaka emeka eri ewaffe lubadde lwa myaka eki. Tekitegeeza kugaziwa mu Busiraamu bwonna. Baakulimba era abantu abo okujjaku Allah gwe yawa okubeera nga yayiga si'atul ittila, okubeera omugazi mu kutunula mu kunoonyereza, n'agikozesa experience eyo n'agikozesa mu kunoonyereza ebirala. Naye bw'aba takikoze n'akoma wano, aba mugazi wano nga bw'omutwala mu birala nga jahilun. Tekikwewunyisanga omusanga nga tamanyi
kasita omufulumizza ku wano wakola ati muganda wange okubeera dokita mu bikwatagana n'amaaso teweemwoleranga kuba embuto. Gano geeyogera mazima, siri bubuyabuya. Wabula obeera mukugu nnyo mu bikwatagana n'amaki. Tuba tukusuubira kukozesa obukugu bw'owafuna mu kunoonyereza ku bikwatagana n'amaaso n'ebirala okozese bukugu mu kubinoonyerezaako. Oyogere with evidence. Oyogere with evidence. Mu nsonga endala eziri ebweru weete tewaspecializingamu. Bw'onooba tokikoze n'ojja osaatuuka obusaatuusi n'ebya dokita n'ojja osaatuuka mu bitalinaako bukakafu bujulizi bituufu nga tujja kukulumba nno n'obudokita bwo. Bantu bajja kukola risaaki wano wojja okusaatuukira bakugaa nti muganda wange amazima ge gano. Kino njagadde ndowooza nkibagambe mukitegeere. Mujja kutuleetera okubaga nti musooke mutulage Yesu ekiti wagifuna naye walisaatinga ku ki? Obubudde bimwalisaatingako tebirina nnyo namakulu. Nokoleyo ebimu wallahi bimanyi. Nkukakasa ebitabo bingi byensoma, ebitabo bingi byosoma, rasail, doktora wa majested byetulina mu maka gaffe nga rasail tuzirina. Kino kitabo yali risala doktora. Byeyogera mbimanyi. Era teri yakisobola kirifyutinga Bayibuli. Waali wano owanikeko ku mukono. Nekukakasa tibalisaakinga mu areas eziri specific. Akirifyutinga owanika ku mukono. Ate mmanyi abatudde wano we bali bangi. Balisaakiazi we bali wano bangi. So, mu busiraamu si bwe tuti bwe tutambula. Mulekeranga awo okutiisibwatiisibwa dokita gundi. Yogera na evidence. N'ebigambo by'abadokita. Ajabani nasanyukidde nnyo kakiripu kanakafunye. Omwalimu yabadde ayomba n'abakiswa. Kiswa. Baganda bange, alhaqu ma waafaqa alkitaabu wassunna. Ekituufu kyekyo ekiri mu layini ekiteebaganye n'ebigambo bya Allah n'ebigambo byani. Wallahi ne bwaba munene atya n'ebigambo bye ne bijja bitatuukagana na Qur'ani ne bijja tebituukagana na bigambo bya Mubaka sallallahu alaihi wasallam, tubizaayo tubigoba olugoba olutali nagoba. Hasbi Allah ni'mal wakeel. Nga tetugoba buyivu bwa muntu, oli muyivu naye kino tukigobye kyoyogedde. N'abalimu abasomesa abantu nyongero kinoganya nti la yahdi al-ibad illa kalamu rabbil ibad. Ebigambo ebirungamya abantu by'ebigambo by'oyo eyabakola atya, eyabatonda. Kiswa muzaagala nnyo, muzinyumirwa nnyo, naye siyirimu. So ebyo bikutuusizaayo okugoberera okwekizibu ky'amaaso, taklidul a'ma. Abantu bagoberera nga bagoberera ne bwembanze tongoberera kyotafunyeeko mukakafu. La tatabi'ini. Sira gye nkutwala muganda wange.
ittabi'ini ngoberera ku mbeera ku kyokakasiza nti nakikuwaddeko obukakafu ddala obutuufu. La tattabi'uni atabarra minkum, kyongoberera goberera kyongobererako nga nkikuwaddeko obukakafu min kitabillah wa sunnati rasulillah. Era kyekimpa challenge okunoonya kyengenda okugamba abantu nkisomawa, ekyo kyekimpa challenge kyokka. التقليد الكبر baganda bange omwononeku n'okuva ku mazima abalala bavudde ku mazima lwa lunkulu. Ebintu bingi Allah abantu bye batusomesezza abawali bye batusomesezza ne tubimanya naye ne tubiganda bugaanyi olw'okwekuza n'olunkulu. Alkibru alujubu, waliwo abantu ate abalala nga ffe ekibaganye kwefuula bakitalo. Munnange gwe oyogerwako n'obuyivu bwo naawe bakulungamya nti kyoliko si kituufu. Waliwo omuntu goga ti si kituufu, nange neesomera sebo, nange neesomera, nange nasoma. Wasoma naye muganda wange. wa idha qila lahu ttaqillah akhadhathu al-izzatu bil-ithm. Kati munnange kintu kyoliko si kituufu, naye neweekuza neweefuula obwekitalo n'ogenda mu maaso n'ensobi gy'okola. Al-ujub arriya, waliyo abantu abalina kabanda be, waliwo nekyataleseeyo fitnatul azwaji wal awlad. Abakyala mwegendereze n'abaana, abakyala b'abantu n'abaana b'abantu nammwe mubuzizza bangi, mulebesezza bangi okukola ebituufu. Tukuweyo ekyokulabirako, bakazi bagenda kwemulugunya. Wallahi waliyo abantu nga balemereddwa okuwasa olwakuba abakazi be balina nga n'obusobozi babulina. N'osanga ng'atedde omukazi naye n'omusanga mu bwenzi wakati n'obusobozi bwonna bw'alina obw'okuwasa oba omukyala obw'okubiri, naye kiki mukyala we. Fitnatul azwaj wal awlad, n'abaana. Waliwo omuntu alemererwa okukola ekituufu naye ng'ensonga ebulemeza okukola ekituufu nsonga eki mukazi. Abakazi muli mu nsonga z'abantu lwaki bavudde ku ddiini, lwaki bavudde ku mazima. Weewale nnyo okubeera omukyala afuuka ensonga omuntu okuva ku mazima. La hawla wala quwwata illa billah. Ama yabasongamu nakati bakyala bammwe n'abaana bammwe mulimu ab'emutawaana gye muli, nga mukazi omuntu yamulina awuka naye nga omubuzeemwe n'okukola obukyamu nga muyita ku mukazi we. Saagala kireka sayidi emu, waliwo n'abasajja nga mmwe ensonga lwaki abakazi bammwe bali ku nsobi. Waliwo omusajja ng'olina obusobozi bwonna, ndowooza obudde bw'esswala nabwo buno bugenze n'obw'ebibuuzo tubulidde. Waliwo omuntu ng'omukazi wo akola byakola lwakuba gwe omusajja gwe. Wallahi ng'olina obusobozi obumulabirira naye nga weefuula kayiti. Omukazi n'atunoonya gy'agenda okuzungira okukola, bwe yagenda okuzungira eyo gy'akola n'afunirayo abamukozesa mu ngeri gye bamukozesaamu. Allahu musta'an. Waliwo abasajja abali besezza bakyala baabwe okwerikkirira, nga siryagala ebyo tobyerikkirira wange wano. Mukazi zayita obwereere mu ngeri Allah gy'atakkiriza naye ng'omwami we yensonga. Waliwo abakyala balemereddwa okusoma eddiini yaabwe nga bandyagadde ogisoma naye ng'omusajja gati owange tomuwulira nti hasbuna Allah ni'mal wakiil. Aljaliisu suu, mu bintu lwaki tubuze emikwano gyammwe mibi. Waliwo abantu nga bavudde ku mazima olw'emikwano gyabwe. Mwalemeza emikwano egitali mituufu mu bulamu bwammwe.
mukwano gwo tasaara naye gwe omulemezaawo nga ye mukwano gwo, mukwano gwo mukubi wande ogwo naye ye mukwano gwo, mukwano gwo fulaani ng'obuzibu bw'okuva ku busiraamu obubundi bw'okuva ku mazibu g'okuvaako buyita ku mukwano gwo naye ate nga gwe weyongera okusembeza. Asbaabu nsonga mpitirivu, buli gy'osoma oliraba ng'etutuulamu, buli gy'osoma olaba ng'etutuulamu. maalakum toseebyeyo kimu irdaau nnaasi, okusiibisa abantu. Omuntu akola ensobi olw'okutakula mina nnaasi, n'okola ensobi okusiibisa omuntu mu bantu. Wallahi njagala kubalayirira, tuyina ensobi ze tukola ffe abawalimu bangi nga babatya mmwe olw'okuba batya nti bubana abagamba mujja banyiigira. Omuwalimu asobola okubasomesa byabasomesezza olw'okuba asomye obwongo bwammwe nga byemwagala. Irdaau nnaasi. Naye ate era gye bakomye okubasomesa nga babanoonyaamu mubasiime, ate era enkomerero mukubeekereza temubasiimye. Fahadhihi gaayatun la tudrak. Abambadde ennyambala embi mu bakyala bambadde basiimye abaami baabwe, naye era abaami baabwe tebabasiimye era obasanga bakompuleyininga. Ne bwomukolera kyonna kimukolera naye era bawasa. They are complain baga oba basajja baagala ki, ne bw'obakolera buli kimu era bawasa. Masaakiini amaanyi gaabwe bagataddewo basiimye ffe, emirimu gyabwe gyonna ne gyonooneka. Muve ku basajja, bwe muba mukola bye mukola baleme kuwasa, kanti bagambire wano mu maaso mujja bikola bikuweyo era bawase. Musinise Allah. Naye ensobi mpitirivu zivudde mu kusinisa bantu. Asbaabu al-inhiraaf, okubirambulula bingi naye mukkirize tukomaawo. Obudde bw'ebibuuzo bwe tuba tubuulidde mutusonyiwe, bwe bunaaba bukyaliyo tunaafunayo ebibiri ebisatu insha Allah. Naye nga nasalu llaha al-afwa wal-aafiya, buli omu yeerwaneko alabe nga tava ku kituufu kyamanyi, buli omu yeerwaneko alabe nga tava ku kituufu kyakolatya kyamanyi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza omusomesa waffe Sheikh Umar Siddiq Ndawula. Kitabu ekitukuvu ekya Quran saako ne koose endala nnyingi ez'Obuyisiraamu ku Twahira Islamic Center Online School. Tukuwa amasomo g'okwegezaamu asatu beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusasula mu myaka, nga tukuwa omusomesa oba sheekh owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoboka okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno. Kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahiraislamiccentre.com. Twahira Islamic Center. Yakugamba nti bamugoberane ku bitali bituufu, yakola atya? Yakulimba. La ta'ata li makhluqin, tetugondera kitonde kyonna buli kyowulirako kigonderwe. Abeera omuzadde, abeera omukulembeze, abeera ani, tumugondera ne tumugoberera ku kiti. Ebitali bituufu bye tubirekera. Ekyokubiri, omukulembeze nabo banjawulo. Waliyo Museveni asobola okutukuba n'okutukolako ebirala, naye bano abatalina tebalina na kisobola kutukola, totubuulira naawe.